ng'amawulire g'okufa kw'omwagalwa w'abangi Ssaalongo Ssemakula Hamani Basudde gamaze okusaasaanira eggwanga. Biki ebyaddirira? Amannya bampita yeekolera. Teweerabira okusubscribinga and no clickinga on the bell notification. Tugende mu maaso awatali kuwannaanya. Enteekateeka z'okuziika omwagalwa w'abangi zaatandika okugenda mu maaso era Ssaabakrisitu w'ekyalo Julius Kaweesi yatuukirira omusomesa w'ekyalo omwami Kyewalabye Vincent nga amusaba awandiike ebbaluwa eyita baffaaza b'e Buyoga Saabu Parish bajje okuziika omwagalwa w'abangi Hamani Basudde awamu n'okumusabira. Bino byonna Ssaabakrisitu agenda okubigamba omusomesa nga omusomesa kyajje ave e Buyoga okubuuza ku baffaaza oba kinaasoboka okujja basabire Hamani Basudde wabula bakitaffe mu Katonda baali bagambye omusomesa nti Kyewalabye bwogeza n'owandiika ebbaluwa eyo nga eddiini y'Obukatoliki ojaamuka. Bayongerako ne bamugamba nti Basudde abadde n'abakazi bangi ekikontana n'enzikiriza ey'eddiini ey'Obukatoliki ate nga mu bakazi abangi tekubadde wampeta n'omu. Era tabadde na bufumbo butukuvu. Abaana bonna abazadde mu bikolwa by'obwenzi. Ebigambo byatandika okusobera omusomesa ekyokukola kyamubula kubanga Basudde yali mukwano gwe bwe bazirunda kuviira ddala mu buto. Ate ng'ebyo byonna nga bikyali awo yali mutuuze munne ku kyalo Bubondo. Oluvannyuma omusomesa yatuukirira kitaawe omwami Joseph Nnyombi Kabugo okumwebuuzaako ku kyokukola. Mwami Nnyombi bino byonna nga bamaze obimuyitiramu yagamba mutabani we omusomesa nti mwana wange kituufu Hamani Basudde mutuuze munnaffe era abadde munywanyiwo kuviira ddala mu buto naye ebyo byonna biteeke ku bbali kubanga okimanyi bulungi nti Ekereziya teyinza kukkiriza kujja kuziika Hamani Basudde awamu n'okumusabira. Basudde abadde mu bufumbo obukontana n'enzikiriza y'Ekikatoliki era abadde tagoberera amateeka g'Ekereziya kubikwatagana n'obufumbo. Bw'atyo taata yawa mutabani we amagezi asooke aveeko ku kyalo agende ewa mwannyina Nambooze Mangadalena ku kyalo kye bayita Kamenyamiggo ekiri mu disitulikiti y'e Lwengo. Omusomesa Kyewalabye Vincent naye teyabandaala nga akwatamu ebyanguwa ng'ali wamu ne kazini we bamulanze Simeewo nga boolekera Kamenyamiggo ebinaddako bibagwe enkoto era yasimbula kiro ssaawa 3. Ekiro ekyo kyennyini abakungubazi basula bamunoonya ajje akulemberemu okusaba kw'ekiro naye nga buteerere talabwako nti wuuna awantu wano obusungu bwabakwata era yuguyugu nga bakonyekonye enjuye paka ku ddimwa. Enkeera nga 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 baffaaza abaava eggaba nga bano baali bazze okuwerekerako mukwano gwabwe era mutuuze munnaabwe asabira bo gwe bagamba nti yali asabira mu Ekereziya yaabwe era nga gy'abatiriza n'abaana be. Abakulemberamu omukolo gw'okusabira omwagalwa w'abangi Hamani Basudde nga bali wamu n'omuloodi Fred Sebata. Okuziika kwa Hamani Basudde kwetabwako ebikonge bingi okuva mu gavumenti eya wakati ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi era amabugo baleeta abantu bangi awo beeyama nja kulabirira abaana ba Basudde nja kukolawo nti kubanga Basudde yali munywanyi w'abantu bakaaba amaziga agabula okujjuza epipa abantu bakungubagira Hamani Basudde abantu bakuba ebiwoobe nga ne gw'osanga ng'ali ku bibye nga teyasobodde kuziika yakaabira ewuwe yaziikira ewuwe. Era nga Hamani Basudde yaziikwa mu keesi 3. Bwe njogera kuziikwa mu keesi 3 sitegeeza nti zonna bazimwambaza wabula keesi zaali 3 ezajja ne bazimenyaamenya 2 ne bamuziika mwemu. Mu keesi 3 ezajja mwalimu eya famire ye mwalimu ey'abaana be kw'ossa omukulu eyali mukwano gw'omugenzi ennyo Prince Paul Job Kafeero.
kesi bwe zajja essatu baakubaganya ebirowoozo tumuziise muyani mu ya famire ye mu y'abaana be oba tumuziike mu ya mukwano gwe Principal Job Kafeero wabula wano bonna bassa kimu nga nkuyege nti Kafeero abadde munywanyi gwa Hamani Basudde nnyo era ne bakkiriziganya bamuziike mu kesi eya Paul Kafeero. Wano mu kuziika waliwo omukazi eyajja ng'akaaba nnyo nga bw'aleekaanira waggulu nti Ludigido wange buli omu ebyokukaaba n'asooka abiveeko yeekenneenye omukazi ate n'aseka anti awali amaziga tewabulawo nseko. Abatuuze abamu ku kyalo Hamani Basudde be yayimbako nti akaalo k'ebubondo kantama baali bamupangidde olukwe olumutta mbu muyeekera akolagana n'abayeekera ba FEDEM baagaana okuwaayo ebitiyo n'enkumbi okusima entaana y'Abasudde nga bagamba nti Basudde bwe yafuna ssente yatandika okubeewulirirako nga takyababuuza nga takyayagala kumanya kale naffe tetugenda kuwaayo bitiyo byaffe era n'entaana tetugenda kugisima. Ng'okuziika Hamani Basudde kuwedde nga buli omu azze ewuwe. Namwandu wa Hamani Basudde ow'omu maka amakulu eggaba gwe bayita Aisha Nakitto yakwata peni n'awandiika oluyimba lwe yatuuma okufa kwa Basudde mwalombojjera byonna ebyaliwo bonna obulumi bwayitamu wabula nga muno teyeerabira kuteekamu kalayini akavuma omukulu Kyewalabye n'agamba nti omusajja oyo yeeyita Katonda w'e Masaka obuyinza abukiza Mungu nze nali sirabanga ku muntu asalira mufu musango era Mukama okumutonda senga yatondamu omugga ne gujuna kuba ennyonta oba senga yatondamu ekifene abayala ne beeriirako. Teweerabira nti Hamani Basudde yali yalaama mu luyimba lwe era ennaku ze ezaasembayo ku nsi maama wagamba nti yakoma okumulabako nga ava okuziika Livingstone Kasozi n'amugamba naye nze maama bwe ndifanga njagala banziike ne gita yange. Maama n'amugamba mwanange biki bye weeyogeza okyaliwo nnyo kumba omukulu yali mu nnaku ze 40 agasemba ku nsi era maama ye bino teyabitwala ng'ekikulu era mujjukire ne mu luyimba lwa Hamani Basudde lwe bayita Wasanju we yagambira nti kati nno wendifa mujjukiranga abalinziika nziikwa ne gita mmaze okulama wabula kino tebaakituukiriza. Hamani Basudde tebamuziika na gitaaye mu kitundu kyaffe ekiddako ngenda kubaleetera omuzimu gw'Abasudde nga gukomyewo okubanja gita yaagwo ate mu bukambwe ssebo n'okuyimba gwayimba amanya bampita yeekalera. Teweerabira okusubscribing and clicking on the bell notification. Nsiibudde.